ekitongole ekyenkulira kati ekya State House Investors Protection Unit kyo kikola omulimu gwakyo gwe gw'okulaba nti bamusiga nsimbi enzaalwa za Uganda indigenous n'abava ebweru bonna bayambibwa nga tukwataganira wamu n'ebitongole byonna ebiri mu investment. Bwe twafuna complaints naddala ezaleetebwa abava ebweru nga bwe abafere babatangira ku kisaawe actually abafere abalala be babayita be babinviting okujja ne babajja ku kisaawe mu motoka ez'abagaga ne bababbira abamu bababbira ne ma office aga government ate. So twateekako olukiiko na akulira ekisaawe Director General wa Civil Aviation Authority, General Manager akulira security ku airport ne Director wa Citizenship and Immigration. Bateekako amatendero mangi ag'okulaba nga ba-investor tebababba nga bakatuuka oba tebayitibwa bafere. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.